oluvannyuma lw'abakulembeze ba NRM mu disitulikiti y'e Kyankwanzi okuteesa nga bwe baagala ekkomo ku myaka gy'obukulembeze bw'eggwanga gigibweko ekkomo, abantu ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe ku nsonga eno. Okusinziira ku ssemateeka, omukulembeze w'eggwanga talina kusukka myaka 75 ng'akyali mu ntebe. Wabula abamu ku bannayuganda bagamba nti singa omukulembeze abeera akyategeera bulungi, talina nsonga emugaana kweyongerayo na bukulembeze. Nze bwe ndaba ng'omukulembeze ankulembera akulembedde bulungi, nze nandibadde nga ngamba nti agende mu maaso lw'ensonga nti ffe singa tutuusaako ebikozesebwa yandifuze mpaka lwasobola nti kaakati mbikoyi. Omuntu yandifuze mpaka lasiti kasita babeera nga abakozi balina bye basobola okukola, bye basobola okuteekateeka ki obulamu bwabwe, kubanga naffe tetubeera tetwagala bintu byakudduka genda mu nsiko. Omukulembeze afuze ebbanga eddene ate akome ku myaka 7 n'emiti emito nagyo gikole ki gisobole okufugako. Naye omukulembeze bw'anaabeerako ebbanga eddene, ensobi zijja kweyongera okubaawo mu ggwanga. Obukulembeze bwali badde bwetaaga ebisanja bimeka 2. Ekifaananyi ekimu tukikooye. Pulezidenti Museveni tusaba awummuleko, tulabeko ne ku bukulembeze obuki obulala obupya nebwo obubwe, naye nga ye atunule gy'avudde ne waali akooye awummule. Waliwo n'abavubuka abato ba upcoming abali katazo obukulembeze, abakulembeze abalala bali businze mu byenfuga, twadyetaaze awummule, emyaka gyafuze gimala. Omukulembeze najja n'afuga n'asussa emyaka 10 n'asussa 2 kati ali mu 3. Omukulembeze bw'afuga ennyo n'alwako awunga, kati byafuga bibye, ffe twamugoba dda yalemerako. This is Kingdom TV.